Olwaleero bannakibiina ki Alliance for National Transformation ANT mu bufunze n'ab'ekibiina ki People's Front for Freedom PFF basinkanye ne bassa omukono ku ndagaano okukolera wamu mu kalulu akabindabinda. Omuloodi w'ekibuga Salongerias Lukwago yataddeko omukono ku lwa PFF so nga Alisa Alaso yataddeko omukono ku lw'ekibiina ki ANT. Mu kwogera eri bannamawulire President wa ANT Mugisha Muntu ategeezezza nti baludde nga bateekateeka ekintu kino. Era feeze eyo eyokubiri bwebanga ewedde bulungi awo nga tusobola okuyingira mu feeze endala esembayo okulaba abantu abalala n'ebibiina ebirala bye tusobola okukolagana nabyo mpola okulaba nti tuzimba ekintu ekizza essuubi mu bantu. Mugisha Muntu agamba nti mu kiseera kino bali mu kwogerezeganya ne banne NUP ku nteekateeka eno era nti n'ebigenze maaso olunaku lwaleero babadde babimanyi bulungi kubanga babibagambyeko. N'ekiro olwaleero bakimanyi kubanga twabawadde brief. Ekitusanyusa ffe abasinkanye olwaleero ne tuteeka emikono ku ndagaano eno gye tutaddeko emikono. Ku ludda lwabwe ne ku ludda olwaffe tukkirizaganya okulaba engeri gye tusobola okuteekako enkolagana esobola okutuyisa mu feeze eno gye tulimu. Mugisha Muntu ajjukiza abakulembeze baabwe nti omulimu gwabwe omunene kati kuzzaamu bantu ssuubi. Ekiri ku ntikko y'ekyo eky'abantu okwagala twegatte kyakulaba nti tuzaamu essuubi mu ggwanga. Lord Mayor Lukwago ategeezezza nti ku ndagaano eno ku lwa PFF abadde alina okusaako omukono ne Dr. Kizza Besigye ng'essaawa yonna baakumutwalira empapula mu kkomera gy'ali asobole okuyiwako omukono. Njagala okubategeeza nti oluvannyuma lw'okusayininga olwaleero space eya Dr. Besigye okusayininga esigaddewo era tugenda kukola enteekateeka tugende eruzira Dr. Besigye ateekeko omukono ku kiwandiiko kino. Alaze obwennyamivu olw'okuba nti tugenda mu kalulu kano nga tewakoleddwawo nkyukakyuka amateeka agafuga ebyokulonda. Tukimanyi nti tugagendamu nga tewannabeerawo nkyukakyuka mu mateeka ze electoral reforms era amateeka gasigadde nga bwe gabadde era tewaliwo na political reforms. Political reforms zaali subiddwa nti tufunye electoral commission eri independent, ekyo tekiriiyo. Alaze okutya olw'effujjo eryakolebwa abavubuka ku lw'omukaaga ng'alina okutya nti lyandirabikira ne mu kalulu akajja. Tugenda mu kalulu nga violence yeeyongedde nga bwe mwamalabye effujjo lye baakoze ku bannayuganda. Bannabyabufuzi abalala babaddewo bookedde ku mukago guno. Muyina kubeera wamu, mutambule wamu, muzimbire wamu okumalako ebizibu oba n'okuleetako enkyukakyuka. Fenna twegatte twogere eddoboozi limu. Leka tuleke kukubagana tekigenda kutuyamba. Ate tukkiriza nti kigenda tutuusa ku bintu ebinene bye tubadde tuloota. Zungu bakiyita new narrative. Entandikwa empya. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.